President Yoweri Museveni afundikidde okunoonya akalulu mu bitundu bya Teso nga ku by'olukungaana gagadde Bukedya olw'etabeko enkuyanja y'abawagizi be. Mukutuuka President yaniziddwa omumyuka we retired Major Jessica Alupo, Speaker wa Parliament Anita Among era nga emyuka ssentebe w'NRM okubiri mu ggwanga lino. Ono ssentebe w'NRM wa disitulikiti ya Bukedya Epiro Isaac ategeeza nti baasalawo Among ayitemu ku kifo ekyo nga tavuganyiziddwa nga baakikola okusiima era n'okukakasa President Museveni basiima obuweereza bwe. Thank you for the work you have done to our sister. That's why even Bukedya decided to vote her and oppose. Ssentebe akakasizza nti byonna abayo bye baagala yabibawa nga kati balinze kumuyiira kalulu. The Bukedya of 2026, Saturn, we are going to do wonders for you. Abakulembeze ab'enjawulo abazaalibwa e Teso babaddewo bangi okusiibula President Museveni okulina omumyuka wa President Alupo nga bali wamu n'abakulembeze ba PLU era bategeeza nti mu kulonda okujja Museveni akalulu akukeeza lweyo. One of the greatest achievement again that we have achieved in Bukedya is the position that we have got from Bukedya of the Right Honorable Speaker. Speaker Among mu kwogera kwe ayanjudde Asiyo Florence NUP gwe yababendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Bukedya kyokka n'ava mu lwokaano lwa Mongo n'ayitamu nga tavuganyiziddwa. She has never been in no. She's not even a politician. Your Excellency, that is Asiyo Florence. This youth, it speaks about. Speaker era ayanjudde ebirabo ebyenjawulo ebivudde mu bantu bye batonedde President Museveni era n'alangirira nti olwayo olubadde olunaku lukulu era nga lwakuwummula Bukedya nga balinze buwanguzi e Teso. Come January, we will vote for you 99% as the chairman said. President Museveni mu kwogera kwe ayozayozeza Speaker okuyitawo nga tavuganyiziddwa n'ababa n'ayitamu nga tebavuganyiziddwa nabwe kityo President Museveni n'ategeeza nti kiyamba okukendeeza ku nsaasaanya ya ssente za gavumenti mu kulonda. I congratulate Anita Among and the other NRM members of Parliament who have been elected and opposed. This gives them time to campaign for the NRM in the whole country and not waste resources just competing when there is no need for competition. Museveni era asekeredde bannakibiina kya NUP nti babisi nnyo mu by'obufuzi nga ensonga lwaki baatuuka n'okusimbawo Asiyo nga tebamanyi nti wa luganda lwa Mongo. And showing how shallow and bogus NUP is, because the girl I took a picture with is a relative of Anita Among. She's the one they were hoping to stand against Among because they didn't even know who their members are. Museveni era abanjulidde NRM byesobodde okukola mu kisanja kyafundikira mu disitulikiti ya Bukedya omuli enguudo, amasomero n'abakootiro okwongera okwenyigira mu nteekateeka ez'okweggya mu bwavu. Abasaze eddiiro okuva mu bibiina by'ebivuganya gavumenti nabo babadde bayitirivu nga nabo beekubiza ebifaananyi ne pulezidenti. Oluvannyuma pulezidenti akwasizza bendera baawangula akamyufu k'NRM ku bifiibwa ababaka ba Paalamenti. President Museveni, iyatasiya, iroko, ikimu lyawe likwata otyo. President oluvudde Teso ayingidde ebbendobendo lya Bugisu okukuyega abaayo ng'atandikidde Sironko. Eno bamwaniriza nga muzira ng'olukuŋŋaana alukubye ku Township Playground. Mu kwogera gye bali, Museveni asambazza ebigambo ebyogerebwa Nandala Mafaabi nti ye yaviirako ebbeeyi emmwanyi okulinnya mu ggwanga. Nandala Mafaabi abagamba nti esente z'emmwanyi ziri waggulu kubanga yazisaka. Ubu bulimba. Bw'ati atadde Nandala Mafaabi ku nninga annyonnyola abantu oba emmwanyi ze yeewanyisa endokwa teyazijja Kawanda mu nteekateeka ya gavumenti ya Research Center. Mujje mumbuuze Nandala ye gwe yaleeta endokwa ez'omulembe bw'oba ayagala kugenda mu ggulu oba ayagala kugenda mu Geyeena.
ayogera amazima ani yaleta endokwa NRM yaleta endokwa z'emmwanyi n'ezebibalebera byonna ekawanda bw'atyo atangaziza okulinyisa kw'ebbeeyi y'emmwanyi tekyava ku bbeeyi y'ensi yonna oluvannyuma lw'eggwanga lya Brazil okulumbibwa eky'emmwanyi zaayo ne zifa. Twogeddeko n'abamu ku baweereddwa benderera Sironko ne babaako ibatangaza. Sironko is not only celebrating eddembe lye tulina naye tulaba nti n'ebyonyingiza nabyo birungi. Wano omulundi gwa gusatu ebifo gwa kuna ng'abantu bafuna miliyoni 10. Ffe ng'abantu b'e Sironko yatusuubiza oluguudo Namagumba Budadi na Lugugu Road lwatandikibwa lwali luluddewo naye lwatandikibwa. Wapa Memorial Institute of Nursing and Midwifery naye yatandika okuzimbibwa. Like all Eastern Uganda, there are so many gains we should protect. Tukirabye mu PDM, mu Emyoga, muzeeyi akulembeza nnyo abavubuka. And I believe that we shall deliver more than 90% this time around. Ssabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Sseninde akubiriza abantu okulonda NRM. Bwe tutakola kisoboka kulaba nga ffenna tuva mu mayumba gaffe tugende tulonde ate nga tulonda NRM tunaaba tweriyaza amaanyi zaffekka. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.